Oluvannyuma lw'eggwanga erya UK okuteeka envumbo ku mukyala Anita Annette Among, Sipiika wa Paalamenti ow'eggwanga erya Uganda mu gavumenti ya Yoweri Kaguta Atibuhaburwa, ndi omu ku abo bwedda abalindirira okulaba ki omukyala ono kyagenda okwogera in reply. Mu ntandikwa nalabyeko amwogerera amanyikiddwa nga Chris Obore ng'avaayo kumudifendinga bwe yabadde nga ayogerako n'omu ku bakungu okuva mu Paalamenti eya UK. Era ng'ono yagambye nti ebyogerwa ku mukama we Anita Annette Among byanjwanjwa, tebiina makulu, tebiina mulamwa, wabulawo bonna bamwogerako kubanga balaba w'amaanyi era mbu akola ebyamagero mu ggwanga erya Uganda. Mutima gwange nagambye nti tubanga twafuna omwana wa Katonda mu butamanya nga yayita mu Anita Among, kubanga Chris Obore engeri gye yayogeddeko ku Anita Among ng'olabira ddala ng'alina omuntu gw'awaana nga mulamu obwa Katonda. Anyway, omukyala Anita Among ng'oggyeko nga ye tannaba kuvaayo kwogera, era omukulu Chris Obore yayongeddeko n'agamba nti abo bonna abaleetedde omukyala ono okuteekebwako envumbo bamuwalana olw'ebyobufuzi ebiri mu ggwanga erya Uganda. Kakati Anita Among mujjukira emabega bamuteekako ebyobulyake, kubanga era ebyobulyake n'okulya enguzi byamuleetedde okubeera nti UK emuteekako envumbo. Era mu kubeera nti yamutaddeko envumbo, olukalala lwajjiddeko abantu abalala babiri, Nandutu n'omulala amanyikiddwa nga Maria Goretti Kitutu. Ate ng'era nabagambye nti waliwo olukalala olulala olupya lwenjagala okumala okukonfaminga, era ng'olukalala luno nalwo era lwavudde mu ggwanga erya UK nga luliko era abakungu ab'enjawulo abalala aba gavumenti abayongedda nabo okuteekebwako envumbo. Olwo nja kujja after confirmation, njagala nnyo okubeera nga mpa eggulire nga liri authentic kati nga bino byendi mu kugamba mu kadde kano. N'olwekyo bwe lunaabeera confirmed after approval nja kubeera nga ndukuleetera, but for now Anita Among nga bwe yayogera nga bamukunya ku lw'obulyake mu Paalamenti okwegabira $450 per diem mu kifo ky'Olwenda-9 lw'alina okubeera ng'afuna, ko n'okubeera nti yali ayita mu account ey'abamu ku bajuniya be okuteekayo omudidi oba oliawo mbu ye gwe yayita mbu gwali guweebwayo mu bitongole eby'enjawulo okuyambako nga mu orphanage, ng'amalwaliro n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo. Omukyala ono yavaayo n'agamba nti Rebecca Litwala Kadaga eyaliko Speaker wa Parliament era nga mukyala w'amaanyi nnyo mu Eastern part of Uganda ye yali amulwana. Oluvannyuma nga Lope Joel amukunya ebitagambika, omukyala ono yagamba ku floor ya Parliament nti abali mu kumwogerako bamuwalana olw'okubeera nti yateeka omukono ku tteeka erigaana ebisiyagaano mu ggwanga lya Uganda oba omukwano ogw'ebikukujju. Eno nno ebadde nga point gye babadde nga bayimirirako okuva emabega, era ne bwolaba abantu nga Abedi Bwanika, kliiki yonna erimu omukyalo ono Anita Among oba ekwatagana ne mwami Yoweri Kaguta Atibuhaburwa babadde bagitwala kuva ddanga tek ey'okubeera nti bakuba Bobi Wine ekigo. Naye nga Bobi Wine nga bw'omumanyi enkola ye eri nti ebiina amakulu byawa amakulu, ebitalina makulu tabiwa makulu, era afubye nnyo okubyewala newankubadde ng'olumu era naye tumulabyeko occasionally ng'avaayo okwanukula. Kati ekyokulabirako bwe baamukunye ennyo ne bamulemerako ennyo ku bya mukwano gw'ebikukujju oba LGBTQI, yakubawo oluyimba Man and Woman. Kati oba okyamubanja ki okujjako ng'obwongo bwo bwa kibogwe? Omuntu oyogedde ku byokola ate yena kubawo oluyimba. Bulijjo boogera bingi, naye embaga ya chairman yababikkiridde ne balaga nti nno mwe mwogere ffe nga bwe tukola ebikolwa. Omugamba nti tubirivingira mu mukwano guli ffe nga ate tuli mu kufuna bakyala. Awo nno ani abaakwama nakyo? Era nange ndi omu ku abo abavayo ne ngamba nti Abedi Bwanika tulage ku baana be, mukyala we ne famire ye. Balina advocate waabwe Andrew Mwenda naye tayogerwako, tebamunyegako, balippira Kyagulanyi. Kakati n'Anita Among munnange abadde yagufuula mugano ogw'okuvaayo nti amawanga g'e Bulaaya gamuteekako akabeera olw'okuba nti yateeka omukono ku anti-gay bill. Ku mulundi guno UK yabadde particular, UK yabadde specific mu bintu byayo ng'eteeka envumbo ku bakungu. Yagambye corruption
era nga corruption eno bagirelyinga ku bubbi mu amabaati ag'ekkaramojja. Lwaki nabagambye nti olukala lulala lwafulumye naye nninda lumale ku approvingibwa? Bangi abaali mu sikando y'amabaati, obubbi bw'amabaati obwo bwatwaliramu abantu bangi. Gwali eyo jjagamba lwaki bawadde Anita Amongo, Maria Goretti Kitutu ne Nandutu bokka? Nedda. Bano gye gyabadde emitwe emikulu egy'okubeera nti bannayuganda mugisharinga online. Mubogeddeko nnyo Bakitutu, Banandutu, Anita Amongo. Olwaleero Uganda kituleetera okubeera nti eggwanga ddala liri mu matigga, era kyongera okugya akabonero ke mbadde ngamba buli lukya nti gavumenti eno egudde. Bw'abanga Speaker wa Parliament ow'eggwanga omulamba aliko envumbo etali emu oba bbiri, ekigenda okuddirira tugenda kuva ku nvumbo omukyalo ono atwalibwe mu mateeka oba mu kooti eya International Criminal Court kubanga alina ebikolobero. Waliwo omwana gwe yawamba olw'okumwogerako online mbwanyeenya omukebe, naye omwana oyo taddanga mukubwako kya mulubaale. Only that we've not given it attention. Naye tugenda kubittula ate naye tumutwale mu International Criminal Court abitebye annyonnyole. Actually y'omu ku abo abaliyo ku lukalala kubanga avunaanibwa ku bikolobero ebyakolebwa mu bitundu by'e Bukedde. Awaliyo era abantu abattibwa mu mwaka gwa 2020. Bobi Wine bwe yali anaatera okuva eruwuuka ne Bukedde yeeyo waliyo effujjo eryakolebwa ng'era Anita Amongo yali headinga. Kati n'olwekyo njagala okumugamba nti ne bw'anaayogera n'avaayo n'agamba nti bamuwalana olw'okubeera yateeka omukono ku anti-gay bill, ebyo amala bya mu bulago. Eno ntandikwa butandikwa akalira ajja kkawulira kubanga eno ntandikwa ku ebyo bye tulina okukola ebingi. Bw'obanga okaabye tukyakuweeweeta ndaba we tugenda wakambwemu. Mujja wulirawo era abali mu NRM abagikolera n'abo abagitembeeta mbanakuwalirako ne ŋŋamba nti mwali badde mwewala nnyo okufa ne gavumenti eno. Njagala mukubemu ttooki mulabe abaaliwo ku mulembe gw'Obote baliwa, abaliwo ku mulembe gwa Amini baliwa. Buli mulembe gujja n'abaagwo. Kati n'omulembe oguddako gugenda kujja n'abaagwo. Kati gobanga oli ready okufa ne gavumenti, fa nayo. It will be up to you. Obanga olengerera wala ng'olaba future ya Uganda gyeraga, wake up. Va mu dream gy'olimu oyimuka omanye nti Uganda ebbira bwe tweyongerayo ne gavumenti eno y'NRM. Anita Amongo kabula kata Parliament olwaleero agiddukemu kubanga bulijjo bye yeewala okwanukula wano ate ab'e Bulaaya be baamwanukudde. Eno ntandikwa butandikwa. Kakati nnindirira bu TV obumu okubulaba nga bukuba emitwe emikambwe. Mbogamba Anita Amongo tebamutaddeko nnyo gundi olw'okubeera nti yateeka omukono ku tteeka ly'ebisiyaga. Bino tebirina bikwataganira na bisiyaga, tebirina bikwataganira na anti-gay bill. Bino bikwatagana ku bubbi. Mubbye bannayuganda ne mubaleka bulere, ne muddira public fund ne mukolamu bye mwagala mu kifo ky'abannayuganda okufunamu. Bannayuganda babonaabona, tebalina mirimu, mu ddwaliro teri bujjanjabi, enguudo mbi, obubenje obugwa ku nguudo olwaliro mu Uganda. On record buli wiiki tufiirwa abantu abali mu 200 n'okudda waggulu. N'olwekyo bwe tuba nga tukyali mu ggwanga ng'abamu baagala okukuta babwegere balye bagende nga bayinaayina, bo nga bajjuvu mu mitima batawakkavu, ate ng'abalala bakaaba, majority nga bakaaba, tetugenda kuganya bino bintu kubeerawo, naffe tujja kwekubira omulanga. Kati olwaleero abadde bakukuta ne mutwala ebyobugagga byammwe mu mawanga g'e Bulaaya, muboneredde, mugenda muyiga. Bangi mwagala navamu NRM kuba mwateekebwako envumbo. Mubadde muyina enkola nga bwe mulwala mugenda mu mawanga g'e Bulaaya. Kati ekiddako Anita Amongo agenda nnyo Italy. Nayo tugenda lumbayo mu Italy eyo, tugenda na mulopa wa Papa bwe kyetaaga okukolebwa. Era bannaffe abalina ku maanyi ag'enjawulo bambi mutuyambe. Naade nina mamange gwenjogerako naye awo mu mawanga ago Schengen countries aŋŋamba ajja kubaako kyakola. Era kale Anita Amongo ne Italy alekerawo okugendayo nga bw'alwala wano we kiggwera. Oba oliawo munaateeka ebyoma mu malwaliro, oba oliawo munaateeka buli kyetaago kyonna mu malwaliro ga Uganda. Lwaki Omunnayuganda yali badde alwala n'agenda e Kenya? For what? Kenya yanjawulo ki ku Uganda? Ate nga mwe muyina ebyobugagga bingi n'okkira Kenya byeyina.
Kenya ekulaakulana ku mbiro kubanga bali democratic. Buli myaka 5 bafuna okulonda okuli free and fair, era awangudde n'atakinga over. Atawangudde n'agenda. Wabaawo complaint akalulu ne kaddibwamu. Ffe wano e Uganda ki ekitulobeera okubeera bwe tutyo? Because tulina ba corrupt leader abalina omululu, abantu abatafaayo kuwa Uganda gyeraga. Kati Anita Among ova mu bintu by'okugamba nti bakuteekako embeera kubanga ateeka omukono ku Anti-Gaby Lumama lunafuuka luyimba lwa buli lunaku leetayo ku kipya. Olwo luyimba tulukooye tuyiizeyo olupya, olwo tulugaanye. Anti-Gaby buli lunaku. Wano baabadde particular bagambye corruption obuli bw'enguzi n'obulyake bwe babaleetedde oteekebwako envumbo. And in particular kubba mabaati g'Ekaramoja. Can you imagine member wa parliament abeere no member wa parliament naye nga yakubiriza parliament y'eggwanga eddamba ne bakuteekako envumbo lwa kubba mabaati? Ono Kyagulanyi alabisa bannange. Ono Kyagulanyi akuteeka ku kyokya. Eno ntandikwa mujja kiwulira parliament eyo jjagiddukamu kubuulira. Abankuumire bigane mu vidiyo eddako. Sheikh Ashraf omulombi w'eddwago ettambudde naye munoonyeko ku namba ye we naayina embeera muyita etali nnungi akulombereddwa buli kimu kijja kubeera nga butereevu kidda mu nteeko. Tuddingane mu vidiyo eddako mubeere bulungi, mbaagala nnyo, mweraba.